yange nkomyewo era nga bwe nabagamba nti abasirikale ne poliisi banava maka gange nga nkomawo. Nkomyewo ndi musanyufu nti twasobodde okubeewala ne batatukwata. Bansalako wano nga bwe mwalaba ne nabatolokako mu Robert style era mbadde mpitanga mu bantu nga ndi mu bantu ba bulijjo. Njagala okwebaza ne sekwebaza abantu bonna abatukuumye mu ghetto gye tubadde nga tulya ababadde nga batusuza mu bitundu ebyenjawulo, bantu ba bulijjo ababadde nga batambuza ku bodaboda zaabwe, mu taxi zaabwe, n'abadde nga batuwa amagezi oba advice. Kino kyongedde okutulaga nti struggle eno si yaffe ffekka, naye buli Munnayuganda ali mu struggle. Every oppressed Ugandan is in this struggle. Buli muntu ali mu struggle era osobola okukola ky'osobola okukola. Bw'oba sigwa ali ku front line osobola okusupportinga abo bali ku front line. Mukirabye nti tubadde tusobola okuyita ku bapoliisi n'abasirikale naye nga abantu ba bulijjo be baba tuyisaako. Mujjukira Museveni bwe yali alwanyisa Obote mu myaka gy'ekinaana abantu be baamukuumanga kubanga kye yali alwanirira abantu baali bakikiririzaamu, abantu baamukwekanga. Naffe abantu batukweka ate n'abalala abali mu mmwe nabo batukweka kubanga nabo banyigirizibwa. Protest yaffe ya succeedings okwekalakasa kwaffe kwakoze bulungi nnyo. Munajjukira nti buli kitundu kitwekalakasa ne tusimbamu ebitooke ebisinga obungi babikoze nga bali ku pressure. Ate ebiraawe batanabakola bakuumawo na mundu, kitegeeza nti nabo bajja kukolawo. Era mbasaba yonna gye muli temulekerawo ekyo kyabadde nga kyakulabirako. Buli we munyigirizibwa muba mulina obutali bumativu, mwekalakaase mu ddembe, mwekalakaase mu ngeri yonna gye musobola. Mulabye enguudo bazikoze era bwe munagenda maaso nga mwekalakaasa nga buli awali ekinnya musimbawo ekitooke bajja kukolawo kubanga tebalina capacity ekuumawo olubeerera. Buli bavaawo nga musimbawo ekitooke bajja kukoowa bajje bakolewo. Ekyo nakyo kiggwe kuba twagala just kutereeza nsi yaffe. Okwekalakaasa ffe ng'aba NUP kyetugenda okuddako okudimandinga, kyetugenda okuddamu okubanja be bantu baffe abaawambibwa. Tubabanja, twagala abantu baffe omuli John Bosco Kibalama, Kanata Muhammad Damulira n'abalala tubaagala era tugenda kunga Bannayuganda okwekalakaasa mu ngeri yonna esoboka okutuddiza abantu baffe. Tugenda n'okwekalakaasa olw'abantu baffe abali mu makomera, aba political prisoners, ba Olivia Lutaya, ba Machete, bakalanzi n'abalala abatalina musango. Museveni ali mukuta badifayira, abakwata abaana, ababbi ba ssente z'omusolo naye abantu baffe abatalina musango babasibye. Tetugenda kulekerawo okwekalakaasa. Batusomesa nti omuntu yenna bw'agezaako okukulemesa okuba n'eddembe lyo, ekikola ky'olina okukola eky'obuzira kwe kumulaga nti osobola okubeera nalyo lwampaka. Kyova olaba bwe bansibidde wano natoloseewo mbalage nti neekalakaasa. Okutoloka kwange kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa, okulabikanga mu kibuga kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa era tugenda mu maaso n'okwekalakaasa. Buli weenaafulumanga wano kijja kuba kikolwa kya kwekalakaasa. Tugendagenda maaso nga tulaga obutali bumativu kubanga tukikola mu ddembe. Tugenda maaso nga tubanja abantu baffe twagala tubafune era tugenda bafuna. Nammwe Bannayuganda tubakunga buli omu okusala amagezi gonna era tugenda kwengejenga ne bannaffe aba forces of change abalala ne omulamu ogwo nagwo tuguteeke ku mwanjo ogw'okubanja abantu baffe. Njagala nabo bakulisayo mu busibe kuba nategezeddwa nti ne wa Dr. Besigye ne wa Lord Mayor abasirikale babajjeyo. Mpozi n'ensonga esembayo njagala ogatta eddoboozi lyange ku Bannayuganda bonna okubagiza famire n'abenju n'emikwano gya Honorable Cecilia Ogwal mama waffe. Akabanga ke nali naye mu parliament yali mukulembeze ow'okulabirako ng'alinga maama waffe ng'atulungamya bulungi nnyo. Tujja mu misinga omukama omwoyo gwe aguwummuza ekisa. Basinga abakozesa abadikiteta mu Africa olwa interest zaabwe era si kyanjawulo nga abakozesa Museveni. Ayagala nnyo okutunuulira ba opposition oba no balibolinga nga ba Western puppets, naye Museveni Western puppet number 1. Twavumiridde nnyo ekya Ssaabawandiisi wa UN okujja mu Uganda n'atayogera ku kunyigirizibwa kuli mu Uganda, n'atayogera ku kutyobola ddembe ly'abantu, n'asanga nga abakulembeze opposition tuli under house arrest mu bumenyi bw'amateeka n'atakyogerako. Naye ate n'okusingira ddala si ku Uganda yokka wabula tulina crisis e Congo. Abafirika abasukka miliyoni 5 batiddwa e Congo
naye ne kitayogerwako. So kyabadde ng'ekiraga nti kuye obulamu bw'Abafirika si kikulu nnyo, ate nga tumanyi nti obulamu bonna bwenkanankana. So twabategeezezza nti UN erina okudda ku mulamu ogwagiteekesaawo, oba si ky'abantu bajja tandika ogikubamu ebituli nga bwe bakubye ebituli mu mukago gwa non-aligned movement ogwatandikirwa okuyambako abantu abali banyigirizibwa naddala Abafirika abali mu bufuzi obw'Abazungu, Abafirika mu South Africa abali banyigirizibwa mu apartheid, nga byebintu kati ebiri mu kugenda maaso. So non-aligned movement nayo yaluuzinga oba yavaamu omwoyo gwayo gweyina okwenoonya oba si kijja kulekerawo okugoberwa n'okuweebwa ekitiibwa. Mbuuza nti tugenda kwekalakasa mu ngeri ki era tunaakomawa. Mulabye nti gavumenti ng'eya Museveni ewuliriza pressure, ewuliriza kwekalakasa. Twayagadde tutandikire ku bintu ebitono ebiri achievable, nga bw'omanyi bataddewo fear y'amaanyi mu bantu baffe n'abanyigirizibwa abamu batyo okwekalakasa. Balala balowooza nti okwekalakasa kasuka bukasu mayinja nakwogana. Nedda, okwekalakasa kwe kulaga obutali bumativu. Oyinza n'okwekalakasa ng'osigadde wo, oyinza n'okwekalakasa ng'otambula mu ngeri emu, oyinza n'okwekalakasa ng'oyimba. Kati okwekalakasa kuno kwe twayise okw'okusimba ebitooke mu kkubo kwalaze amakulu ate agataaluddewo, kubanga ebifo bingi nnyo byabaddemu okwekalakasa gye basimbye ebitooke amakubo baagakoze. Gye batannaba kugakola lazima bataddewo abakuumi naye tebasobola kimaintaining, era bajja kuba balina okugakola okwekalakasa okwo kukendere. Mu mbeera y'emu twagala okuteekawo pressure twekalakase mu ngeri ez'enjawulo, era tuze tusaba ne bannayuganda bannaffe nabo batuwe ku birowoozo eby'engeri gye tuyinza okwekalakasaamu, kwegamba kibeere nga kituuka ku buli muntu, nga tubanja abantu baffe abawambibwa be tutamanyi komayitire n'abo abali mu makomera mu bukyamu. Tugenda kwekalakasa paka ddi? Tugenda kwekalakasa paka toza paka kuwulira bubi. Tugenda kwekalakasa paka nga waliwo enjawulo, kuba tumanyi bano bawuliriza pressure. Tetugenda kulekeraawo. Mbagambyeko nti n'okutoloka kwange wano nako kabadde kabonero kakwekalakasa, era n'okulabirika kwange ne bannange mu bantu eyo, ate nga gavumenti teyagala tulabike mu bantu, era kabadde kabonero kakwekalakasa. So tugenda kwekalakasa mu buli ngeri yonna yonna, oba kitwetagisa ku showing up mu bantu gye batasuubira yonna, to make sure nti tu raising awareness ensonga y'abannaffe abawambibwa teva mu ddiiro, teva ku mumwa, paka nga family zaabwe zimaze okubalabako. Polisi tebetaaga kwenoonya, omanyi badde balimbalimba abantu, kati bataddewo miliyoni 10, lwaki tebazimpa? Zuno nereese bazimpe. Ekirala ekyogamba okutiisatiisa abantu nti bagenze bakwata obutambi, abantu abayise okusimba ebitooke tuli wano, ndi wano, nzi wano, nze ne bannange twagambye abantu muveeyo mwekalakase musimbe ebitooke, tetunaba kimenyawo. Abantu kyabakunga bekalakase, bwe balaba obutali bumativu bekalakase, kubanga kiri mu mateeka. Kasita oba nga toli armed, nga toyina muntu yenna gw'olumiza, ddembe ly'okwekalakasa. Tubalinze okutuwandiikira nga mutuvunaana okwekalakasa, tujja jjuwoza egyo emisango bulungi nnyo, ate tuddemu twekalakase. Well, the police shouldn't intimidate people about footage of those people that were planting banana stems in the potholes. We are here, I am here, I am one of the leaders that called for that protest. And the protest is still on. We continue to encourage Ugandans to protest non-violently. This time we've encouraged them to plant plantain stems in potholes. First, it is helpful because it saves people from accidents when those stems will work as warnings. But also, you know, it creates awareness and it reminds the authorities of their duty of their job. So we are here. I am not hiding, and I'm not denying that I called for those protests together with other leaders. 10 million. The 10 million that you were... Yeah, we were informed that the police put 10 million for anybody that would show them where I was hiding. Now I've shown them. Can I have the 10 million? I'm even broke. Mr. President, two questions.